Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe nyigaye tutunulira eddagala eryo liyitibwa Mikisesangwa. Mikisesangwa oyo abasinga mumanyi Mikisesangwa oyo asinga okubeera ennyo ku ttale, naye n'oyo ayitibwa Mikisesangwa. Oyo nno mulungi nnyo bw'obeera omufunye, mulungi nnyo obeera osobola okumunaabako. Osobola omunaabako yekka bw'oba omufunye, tugeze olinako w'ogenda okutambula gwe omwana omuwala gwe omwana omulenzi, olina kaddiiruko k'oli mu kugoba, olina gy'otwala ebipapula by'omulimu, olina gye watwala babayise, bw'oba ogenda osobola okusooka okunaba ku ddagala eryo n'ogattamu ne mavi ga mukulu wamu ne kayaayaana wamu ne Namirembe n'olweza, obigatta wamu bulungi nnyo n'obinaabako, n'oluvannyuma n'ogenda eyo gye wasabye omulimu oba gy'ogenda okusaba omulimu. Sooka onabe ku ddagala eryo lye bayita Mikisesangwa, ogattemu n'eryo lye nkugambye. Mikisesangwa oyo gwe tutunuulidde ajja kukuyamba bulungi nnyo. Bw'oba ogenda ku mulimu ng'ogenda kukola ku makya, osobola okuteeka Mikisesangwa oyo mu bbaafu n'oteekamu amazzi n'obeera ng'omunaabako. Kijja kuba kikuyambako okutwaliza ewamu eddagala eryo lya mikisa. Ddungi nnyo. Mwe bategeka ebyogero by'abaana abawere, eddagala eryo terisaanye kubulamu. Mikisesangwa oyo yennyini gw'olaba oyo alina obukoola makkati, alinamu akawayiti, yatobeka. Obukoola nga bw'obulaba makkati alinamu akawayiti. Bw'omusanga ewantu wonna gy'ogenza okukyala beera ng'omusaba, beera nga omutwalako ewaka obeere ng'onaabako. Mu byogero by'abaana agendamu bulungi nnyo. Eky'omuwala eky'omulenzi abeera ajjamu emikisa singa onaaba omutaddemu. Naawe mu kyogoggo omukulu osobola omuteekamu, ayitibwa Mikisesangwa. Oyo mulungi nnyo, bw'atyo bw'afaanana oyo. Mikisesangwa nno wa mirundi ebiri, mirundi esatu. Oli gwe mumanyi alinamu ebika bya mirundi ebiri, alinamu akatono n'akanene. Kati ate ne wabaawo n'ono, n'ono naye ayitibwa Mikisesangwa, mulungi nnyo nnyo nnyo. Ono obukoola bulimu akawayiti makkati. Okuggyako n'ekirala Mikisesangwa ono ng'obadde ng'omutwe gubadde gukusumbuwa, omufuna nga kuliko n'obusigo nga bw'omulaba, n'omuteeka mu kinu, n'ofuna n'akattaddogo nako n'okagattamu n'okateeka mu kinu, n'ofuna n'akeeyeeyo nako n'okateeka mu kinu, n'obisekulira wamu. Obisekula n'obisekula n'obisekula. Bwe bimala okugonda bulungi biggyeemu, beera ng'obyanikako ebbali mu kisiikirize oba mu nnyumba. We bikala bitereke bulungi. Kati omutwe we guba gukuluma oyoolako buyoozi n'oteeka otuzzi mu bbaafu nga tuzzi tutono, n'oteekamu eddagala eryo n'obeera ng'onaaba mu mutwe gwonna. Oyiwamu eddagala eryo omutwe guba gujja kusirika bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.